Abawagizi b'ekisinde ekya PLU nga kino kikulemberwa omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko Gen. Muhoozi Kainerugaba bateesiteese okulaga obutali mativu eri olukiiko lw'eggwanga olukulu okukyusa ensonga z'eggwanga okuzikwasaganya ku muntu omu. Okusinza ku bawagizi bano bagamba nti ekikolwa ekyakoleddwa akakiiko ka Palamenti ak'ensonga ez'omunda okwetaaga omuduumizi w'amagye oku ntikko ng'omuntu okusinga yafeesi gy'akolera kikolwa kya bulabe nnyo. Maaso g'abantu bagenda okulembera. Bw'aba asazeewo nti alina gw'aweereza kitegeeza oyo ayimiridde mu bigere bye yeye. Lwaki ate obakwata n'obakasuka ebweru? Kiri feya? N'olw'ensonga eyo ng'ennaku z'omwezi 10 tukowoola bonna bamwoyo gwa ggwanga balaba nti omusajja atooboolebwa. Alaba nti next president avoolebwa. Mujje tutwale obutali bumativu bwaffe. Kinajjukirwa nti ssabbiiti eyise akakiiko ak'ensonga z'omunda tekaagenda maaso olw'ebbulawo ly'omuduumizi w'amagye Muhoozi Kainerugaba era ne kajulira ssabbiiti eno wabula ne ssabbiiti eno era teyalabiseeko olw'ensonga ezitali zimu. Ono obutabaawo ssentebe w'akakiiko yategeeza nti yamanyisiddwa ku nteekateeka yonna ey'okubeera nti taliiwo era akakiiko kasobodde okugenda maaso n'okubaga embalirira eya minisitule eno. Members of the committee to allocate $1 trillion to the UPDF. Chair, our demands were clear. We need the CDF. We are not clones in this committee. We are sober-minded members, and the issues we are raising are issues of budget as well, not only X, but these are clear demands that the CDF has chose other channels to communicate, and the minister communicated to the speaker, not to us. Parliament, it is wrong to grab a microphone when you have not been. A proceeding. Also, it's not right. You are almost shutting us down. For no reason. You are shutting us down. Honorable Chair. For no reason, because you are protecting the other side. I'm honest about that, Honorable Chair. Bano badde bakulembeddwamu omu ku bakunzi b'ekisinde kino Farida Nakalawa era basigadde baweranga bwe baagala ensonga yaabwe egguke. Tugenda kusimbula ku kitebe kyaffe olwaleero we tuli enaggulu. Tugenda kutambula n'abo bokka abanakkiriza okutwetabako ku struggle gye tugendamu. Nti tetugenda kukkiriza abanaatuyingiramu mu makkati kubanga ne bannakigwanyizi mwe bagenda okujjira abaagala ebyabwe okulobinga basiige MK ekifaananyi ekibi nti yategese ate obulobinzi obubbi. Kale n'olw'ensonga eyo tukowoola bannayuganda mwenna abalaga obutali bumativu obwakolebwa ku Gen. MK Kainerugaba. Mu buufu bumu waliwo n'abawagizi ba NUP ababadde ne kaada abayuze ku kisinde kino. Abalina kaadi muzirage. Ffe as long as otulaga gundi eno. Okutegeeza nti bannayuganda balabye omusana baludde nga balimbibwa nti Uganda ebulidinga nga bannaffe bagenda ebulaayo ne bakola ki ne babyogera. Baludde nga balimbibwa nti President Museveni talina kyakoze. Baludde nga balimbibwa nti tetuyina bwawe tukola ki we tulaga. Naye kino kyolabako essaawa ya leero, it is a testimony that people are tired of their lies. Bano bakubiriziddwa okunga bannaabwe abalala era abamu ku bakunzi ab'ekibiina kino ekya NUP ne babaaniriza. Tubasibira entanda emu nga sinaba kuyita mukama wange nti eno gye muzze tukola lwa mwoyo gwa ggwanga. Twagala Gen. Muhoozi Kainerugaba na mitima gyaffe na kwagala kwaffe, sigamba tulina kye tumusuubiramu nti nagenda tuwa ebisawo n'ebisawo byaki bya ssente. N'olwekyo omutima gwe mubadde muyina amukolera eri ate kati mukubiseemu emirundi nga 10 mukolere eddala, naye nga tugamba bwe tunaaba tutuuseeyo eri mbe mujja kwesiima. Akulira ebyokukunga mu PLU omubaka Michael Mawanda abaaniriza era n'abakuutira okuba n'empisa era okuba ekyokulabirako gye bawangalira n'abasaba okukunga abalala beeyunge ku kisinde kino. Baaniriza buli omu ne bw'oba mu NUP ovaayo n'ojoyininga PLU, ne bw'owa FDC, ne bw'owa DP,
era tukwaniriza. So you are most welcome to PLU, and we are looking forward to working with you. However, we would like to note about 3 or 4 things. One, what we adore as PLU, one is discipline. Tulina okubeera n'empisa so that abantu balabe ku lwaki bakwagala oba batwagala as PLU. Tweyise bulungi mu bantu. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.